Bruno ke avuddeyo n'afulumya akayimba akapya ekyewuunyisa akakoze n'abaana ba Farida Nakazibwe babiri okossaako ne muwala we Brella. Oli ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing. Ngenda kuba nkubuulira akayimba kano akafulumiziddwa ku mulamwa ki ke kabadde akaseera akatuufu akokafulumya ye lwaki kafulumiziddwa. Kale kankujjukiza video eno sooka ogiwe like bambi bw'obanga ddala kituufu byenkola obyagala likinga video eno gikwateko ku kigalo then tweyongereyo ate n'ekirala bwe watunaba kusubscribinga ku Viki Exclusive. Please go on and subscribe. After subscribing, turn on that notification bell. Kwata mukade awo buli kyenteekayo ojja kuba okifuna kasoobera ng'ojje mu personalize n'oteekamu all. Kaakati okay, kansoke mbajjukize. We are proudly sponsored by Beaver Organic, abasangibwa ku Access Building gwa atawanzibwa endwadde ez'enjawulo. Dr. Richard Senjobo omusawo omukugu okuva mu ba Beaver ajja kujjanjaba ng'akozesa eddagala ery'obutonde eryaffe erya wano. So akati yitayo ku Access Building Lubaga Road obeere ng'ofuna obujjanjabi obw'omulembe buli ndwadde. Kale ne bw'oba oyagala kwebuuza ku mmere ki gy'oba olya ezimba omubiri gwo esobola okuresistinga endwadde ez'enjawulo, Dr. Richard Senjobo okuva mu Beaver Organic akugamba ebyo abikoleranga. Kale Hajati Kalodo musomi wa dduwa ye akugamba akulombera bulombezi dduwa ayina ebizibu eby'enjawulo n'obeeranga obifuula lufumo. Asangibwa Wakiso, enamba ye gy'olaba mu box eya black. Ate era nga ne bw'oba oyagala kwebuuza bwebuuza ku how you can get a solution ku bibeera bikusumbuwa mu bulamu asobola okikkolera. Bruno ke nga yakava mu maziika kati wayiseewo olunaku lumu nga yakava mu maziika ga mama wa Brella oba mukyala we mama w'omwana we Brella afulumiza akayimba akapya era akayimba kano ka Christmas festival season. Bruno ke ekyenjawulo kyakoze mu kayimba anti olwo ntaddeko akaseko kange mumanya gyendaga ataddeko ate wulira Viki lwaki owalabana n'ebigambo by'otamanyi tobyogera. Excuse me and I'm excused. So Bruno ke akoze akayimba naye kyewuunyisa mu kayimba kakoze ataddemu abaana ba Farida. Oli gwe yakolera akayimba kali Farida my life, Farida my life. Simanyi kuyimba bulungi naye ndi right. So Bruno ke avuddeyo n'awubeera nga afeaturinga mu luyimba lw'abaana bano akozesezza abaana be. Kino Viki waabwe leero nkibagambe nti manyi kati basiba abayimbi basiba neka kino engeri gye nkiwumbawumba. Bruno ke mu njogere nnyangu akutte abaana be bonna n'aba featuringa mu luyimba lwa Ssekokkulu lwe bayimbye era oluli kubeera nga luteebwa olunaku olw'enkya lwe bagenda oddukolera premiere ku social media handles ze. Mulimu muwala we Brella akabebi akato kati akata kyalina maama bambi mama wakawumule mirembe ekitangala kimwakire yonna gyali. Then mulimu abaana babiri era nga bano abaana babiri tutegeezeddwako mbu be baana ba Farida gwe yayimbira akayimba. Kakati gwe bwoba sagation yo oyinza kugamba otya mu njogere nnyangu. Viki waabwe bwe nvaayo ne mbagamba nti Bruno ke akoze akayimba nga akakoze ne family ye actually family kigambo kinene n'abaana be. Katugambe nti akoze akayimba kano n'abaana be oba Bruno ke akoze akayimba nga actually enjogere nnyangu era ennungi ya Bruno ke akoze akayimba n'abaana basatu. Abaana basatu kuliko abaana babiri aba Farida then kuliko n'omwana omu owe entumbweze. Kati social media ewuumye era enkyegenda kwongera okuuma nganti tiimu zikubagana bagamba abamu olwera social media in-laws batandise okubeera nga bakola ogwabwe. Bruno ke yasigako ensigo ewa Farida yesaawa kati akungula ate ba social media in-laws abalanga bagamba nti oba oli awo Farida ayagala kifuula official. Then ize Viki waabwe wevaayo nembuuliza gwe mu comment awo oboteeka ddala kituufu kiki gwe kukyolaba abaana baabo bonsatule
Bruno ke mwali mu luyimba. Of course sinza kugamba nti luyimba luggwayo bweruti. It's a promo akayimba kati ali kampimpi olunaku olw'enkya kagenda kubeera nga kateebwa. Naye nga era nina kenjagala okugamba akansiiwa nga sinaba kukagamba kankujjukize gwe wenna alaba video eno ng'oli Kadaama mukuba kyeyoba house manager ankugamba tulina WhatsApp group etugatta wano ku Viki exclusive nga family eyo enamba gyolaba mu kabox wakati aka black esembya 85 agenda ku WhatsApp ontereko message ongambe ndi njagala ku joininga in that WhatsApp group y'aba Kadaama bokka strictly boba toli Kadaama ankusaba tompereza messaging ekwatagana ku WhatsApp group ebirala mpereza tunyumyemu tukole kyo oba any help gyobero yagala oba kyonna kyobero letaaga okumanya that's my WhatsApp number gyenkwata so Bakadaama mwena mwanirizibwa WhatsApp group eyo yabigendererwa sikuwe muliramu asikuwe kukoleramu malala na bichi wabula kubayamba buyambi ate nga naffe tweyambira wamu ekyo kikola wano ku Viki exclusive wokka ne Wonder Boy UG kakati munange akali kunsiirira nti Bruno ke musajja ainvestinga waafunira tukiriziganya oba tusuubire nti waliwo kenteesaganya eri masekati gaabwe ababiri Bruno ke n'omukyalo no Farida jjukira nti Farida lwakuba saabikola nga ndaba bizeemu nnyo politics mungi mu maziika Farida lwe anyway ebyo kambireke naganira ddala okubyogerako so nti Bruno ke tainvestinga waatafuna right now nyinza okugamba nti baali babba ababiri abakulu n'abakulu balina enteesaganya ku ngeri gye bagenda okukwasaganyamu akazannyo ka media jjukira nti media nzija nkikugamba kazannyo ate ebyo bulungi golo ne zinywa yabeera ku social media yabeera ku TV ku radio yafuna akadda akangi then golo bwe zikunywa gwe manya media ekwerabidde lubeerera okuddamu okuyiiya akazannyo omupiira gudde gy'oli bupya kikuwa akaseera akazibu ddala so nze ndowooza ku ndowooza yange naye naawe njagala mu comment section awo wansi oteerewo endowooza yo kiki ky'olowooza Bruno ke ne Farida ababala kaki bayina ekibagatta bba ababiri osuubira bandikifuula official mu kaseera nga Bruno ke akyali mu kukungubaga olw'okuba nga yaviiriddwako mama w'omwana we newankubadde babadde tebabeera wamu oba Farida muli yayagala okubeera nga ajja anazeeko Bruno ke ennaku n'okunyolwa kwalimu essaawa zino Viki exclusive ya YouTube channel kwoli subscribinga bw'obanga just obadde olaba bulabi videos zaffe tukugamba nti story wejjira awe tugikolera buli lunaku tuta videos eziwera ate videos zaffe tezinywa data zibeera na nyimpimpi ne weebeera mpanvu gwe manya video tugisaze mu kifaananyi ekisinga okubeera ekitono Vic Genius the songwriter Genius Productions I sign